Friends of the Bishops, Kwagalana Group, maama ono nti kitalo nnyo, kitalo ddala, era tusabirewo essaala gye twongereza ate ku kitambiro ekikulu ekya Mukama waffe Yesu Kristo kyennyini, ayi Mukama muwe ekiwumula ekitaggwaawo, kimwakire atebenkere mirembe. Nebaza Katonda ansobozesezza okubeerawo okumuwerekera. Muwulidde nga muyita maama kubanga resite ffe tumutwala, muyita mugole, muyita nti mugole ng'agamba obugole obwange tebuliggwa, ndimugamba nti okyali nga bwe twakunona wano. Onoonale bwe yasomako mu seminaariyo tebaamugoba naye baamusiibula nga balaba ekitone gye kiri, era bw'asituse n'anyaga ekigambo ky'omusumba we, naye nja kukikkaatiriza kubanga addiŋŋana amawulu. Ntunudde ne neewuunya ne mpuniikirira. Nammwe bannange, bakungubazi bannange, muwuniikiridde. Bagiyita amazement, era yereetera omuntu okutegeera Katonda n'amaanyi ge. Maama mumuwulidde abadde mukazi okuviira ddala ku taata, bantu ba muwendo nnyo, bantu ba ddiini, bantu ba kitiibwa, bakoze ebintu ebitayogereka. Bassebo ne bannyabo, nsanyusa okubalaba kubanga wadde lunaku lwa nnaku kyekitulobera kusanyuka kulaba ku muntu gw'obadde oludde. Ekitiibwa Edward Sekandi, taata w'abaana ba wano, ntambula naye bulijjo mu mirimu gyange ate ne mu mbeera endala zonna. Omukulu ono mbeera naye, ate mukyala wange wa Mbogo, kale mukyala wange bw'afa nnina okubeerawo. Naye si kye kyokka, abako ba wano, John Kalanda kwewaayo, eryakwewaayo yalijja ku kojjaawe bwe ndowooza, naye kampuni bagita kwewaayo nga kojjaawe. Kojjange ono Joseph Yiga ne Charles Katenda ali mu Amerika, abo ntambula nabo nnyo mu mirimu gyange nga Katikiro. Era bwe mbeera mu Amerika, mbeera mu Magamaganda bo ba Charles Katenda n'amulaba, bwe mulaba nga ntereera. Weebala akubye mu ngalo. Abaddugavu tebamanyi kuba mu ngalo, bamala kubagamba. Oba lwaki bakwatibwa ensonyi, so nga ate kyekituufu abakoba wano ntambula nabo kati muzikube zivugire ddala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.